SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ne SMX Omusika wa Pastor Yiga kyaddaaki afunye mwana munne Pastor Jengo ebifaananyi n'obutambi obuli mu kubeeranga busatulatinga ku social media yavudde dda Kulujja kyokka ate birthday ya Big I agitandikidde mu Gia nanti abantu bonna bali mu kubeeranga bamwagaliza birthday kyokka ate nawali eri mu Nyege Nyege festival kyakutte dda nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange SMX waneeno tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikonti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mu njika nkusaba subscribing onyigene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere omuntu yenna ali eyo ng'olina omukolo gwa mbaga kwanjula dduwa kyonna oba graduation nga kyetaagisa ba videographers ab'omulembe oba omukolo gwo gukwata katambi otuuse kuba okubiko enamba y'essimu ebisigadde obitulekere kubeere na luyimba lwo lwa audio ng'oyagala lukolera video byonna tubikwasaganya wano ku SMX Media still gwe wenna yandyagadde okubeera ng'olanga naffe otukubirako bukuzi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Yes, ndowooza katutandikire ku mawulire katutandikire wa Pastor Jengo yennyini. Yes, ekire kikeseza olunaku olwaleero tutandise okubeera nga tulaba obutambi n'ebifaananyi ebisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo nga bitulaganga mwana mulenzi omusika wa Pastor Yiga Jengo wali we yafunye mwana munne. Obufaananyi bunene n'obutambi obuli mu kubeera nga butambuzibwa nga zikiise emimwa gisisinkana emimwa gisisinkana mu buli katambi emimwa gisisinkana buli katambi kozaako emimwa gisisinkana abantu ne bagamba ono omwana tabeera nga yafunye dda mwana munne mwana wattu era nga kituufu. Yes, wabaddewo actually omwana ono tabeerangako nnyo mu nsasageza muwala mbu ono gwayagala oba ono gwayagala ono gwayagala oba ono gwayagala nedda ye atugamba kimu time weribanga etuuse mujja sobola bulungi nnyo okubeera nga mulaba omuntu gwaliba atuleetedde kati engeri embaga eri mu kubeera nga bagisondera obutitimbe bwa ssente bweneggwa nsuubira nga tutandika okubeera nga tusondera embaga ya Pastor Jengo yatwala kawaala chacha Pastor Yiga bagiyita batya kyemmanyi eri kawaala naye bagiyita revival nsubira revival church revival church nga tugenda ali ku revival church nga tusondera mwana mulenzi ne mwana mulenzi nga asobola okubeera nga yeefunira mwana munne nze mbawulirako essanyu gyerere okulaba abantu abaagalana yes nga babondinze nga bakaminze up kwegamba mu inspiration couples naye tandika okubeera nga etambula nga tulina Hamuza ne Rema nga tubeereyo ne Jengo n'oyo mwana munne nga we tulina Chosen Becky ne Dictator Amiri nga we tulina omulala inspirational couples ogamba munera yes zino couple ye couple nga tulina ntono ye bannange toza tugattewo neyange nange ngirewo ente tusobola okulabanga ekintu ekyo tukigusa naye nga sanyu gyerere okuva eri owa Pastor Jengo waliwo n'abaana abatandise okubeera nga bakijjamu omunyumo manye eno this is a free word akatambi kankakuwe ng'omwana ataddemu ekirungo abaswiri mwebake nnyo omwaka nga gugwa wow ono si mutabani wa Pastor Yiga mwongere mwa bamanda yosinjula aloni omwaka guguno guweddeko bannamwe babano bafe ono si mutabani wa Pastor Yiga baswalira awulanga ayina akajujulu bannange bannange fellow trees Gaza mujje tukole Fangon Forest maswali ono si Pastor Jengo yeye mama muwambatire yambatira mukama mwana netagayo Pastor baswalira awula bayina omuhabati bweba mulaye bwanywezeza ekijujulu amulengeza ttaka lyaffe kati endigaze zatonda ettaka lino lyezasonda ettaka baswali bannange bayina n'ettaka eddene bwe lityo omwana ono yabe yosinjula alone eyo nga tuvudde ate ye Big I Star Boss fena gwe tumanyi obulungi saabayimbi birthday boy teriyo muyimbi asinga Big I kuyimba ate Big I yagenze n'akuba akayimba k'amasannyalaze mazima ga Katonda ekyo kyombalayirira we kataleeta Grammy kajja leeta BET akayimba k'amasannyalaze ne video tenaakubeera nga efuluma naye nze mu kulaba okwangu video egenda fuluma ndowooza obanga eno video tegenda mmanya ya Bebe Cool gye yakate ya questions big budget ensonga
tanagifulumya nti akayimba kagenda kakolera big budget video mwana wattu ono Saabayimbi Big Eye mulabe edduka abayimbi bonna bamwetooloola Big Eye wabeera tewabula bayimbi kati awo yabadde ne manager wa Spice Diana ngeno side waliyo Samisa Kisemakula kugamba Big Eye wabeera birthday boy Big Eye yaliko amasannyalaze ate nkugambye video gyagenda okola yakayimba k'amasannyalaze ogenda jiwuliramu abantu nga bakoze challenge z'amasannyalaze Big Eye bannange yenjogere kindekeki birthday boy Big Eye ye Saabayimbi mu ggwanga erya Uganda teriyo muyimbi ngoenza comparinga ku Big Eye teriyo muntu yenna gosola comparinga ku Big Eye ekivulu kya Big Eye byebimu ku bivulu ebigenda making a record wano mu ggwanga erya Uganda sina Kibannange nakivuba bagigulawo eno ya Arm Stadiums nsuubira Big Eye n'ekivulu kyayinza kiteekaawo ku Arm Stadiums osooka olabe ensasage yennyini mu ggwanga erya Uganda Saabayimbi bye bino ebigambo bya Saabayimbi byalina byaweereza abantu ku birthday naye bambi Saabayimbi abantu bakulagadde abantu bakulaza omukwano ate sigwamanya okuyimba kati ko bakube tune ku tune bajja kijjamu enjawulo yono birthday boy Big Eye Kwe charula ngenda mukwata. Kino kyatuliko kye bayita batya. Birthday tukitandiseeko. Akatreat katandise bya. Oli ku nyama ya box nkoko. Ogirabye? Katreat bannange bamuloza muri bakabingi. Katandise. Papazi support. Mwaga kujja kupata yangene bakwera masimu temukakwata kasoke maloku ya bakulu bankoze kudda. Bakulu balaga bali wano. Anko Roger Lubega. Roger. Tuli ku treat y'omukulu ya birthday. Anti kale. Omukulu wali yetu na treat yo. Tuli Papazi support. Papa wali. Gamba. Omukulu kati tegeza amazaalibwa gatandise olwaleero officially nkolebwa bulungi nnyo kati after party ziriwa kwanga zirina okweyongerayo nkugambe wa kuba munaye bulizibu kati banga bugambi wano ate munaye naffe wano so neyanziza neyanzeege ankoloja omukulu omulese ku kyemisana ku birthday ankoloja kikuba mufudde business so bakugamba omukulu omulese ku lunch nano ankoloja kasokere simu le kwagozo banga kwa musudde mu kamera natanzebo omugole wolona wadi tata emyaka kati giringa mu emekaawo ndi baby oli kito ndi kito nayenga alhamdulillah ebintu byonna birikirira abantu bagamba Roja abayimbi tomwawula n'abayimbi kino kye kitegeeza manager Roja kino kye kitegeeza ate twasokedde wano tunako ndipasookedde happy birthday Big Eye baleta amazzi gamtembange ndi muto tuli bito kasawazeri uyu atambula na redio taina kuva kazada buloga omukulu amazali otegedde katwezi kalungi ebintu byonna kiriya okimanyi tugenda kukwata omuliro wano mwe Hadija omuliro ogenda twoki alitwala Kadaga yaguddewo ekivulu kya Nyege Nyege omwaka oguwedde kyayogeza abantu ebikankana nekyogeza abantu bino nekyogeza abantu biri omwaka guno eno yes ya Rebecca alitwala Kadaga bwatu neya yakiguddewo actually bineno byebimu ku bivulu ebikyasinzeeko abantu abangi oba ba tourist abangi kwegamba foreigners okuva mu bitundu okuva mu mawanga ag'enjawulo bantu bangi nnyo abajja mu ggwanga erya Uganda ne babooking ennyonyi ne bajja mu Uganda okusobola okubeera nga beetaba ku Nyege Nyege festival. Eno Nyege Nyege yatandise olunaku olw'eggoneera nga alitwala Rebecca Kadaga yasobodde okubeera nga officiatinga oba nga openinga kwegamba yaji emblessings yajiweeseza ekitiibwa okubeera nga abeerayo nga Nyege Nyege festival eno etandika byonna ebeerayo mu Nyege Nyege festival gwe kyolina okubeera nga okola kiri simple
subscribing hano ku SMX Media details ngenda sigala nga nzikuleetera ebifaananyi n'obutambi ngenda fubanga nsobola okusigala nga mbikuleetera naawe osobola okubeera nga obyerabira ko tutosobodde okubeera nga tukuleetera stories zaffe z'olunaku olwaleero kankusaba subscribing ongende ku notification bell ebisigadde obitulekere SMX I sign out. Eyo nga tuvuddeyo ate ye Rebecca alitwala Kadaga yaguddewo ekivulu kya Nyege Nyege omwaka oguwedde kyayogeza abantu ebikankana nekyogeza abantu bino nekyogeza abantu biri omwaka guno eno yes Rebecca alitwala Kadaga bwatu neya yakiguddewo actually bineno byebimu ku bivulu ebikyasinzeeko abantu abangi oba ba tourist abangi kwegamba foreigners okuva mu bitundu okuva mu mawanga ag'enjawulo bantu bangi nnyo abajja mu ggwanga erya Uganda ne babookinga ennyonyi ne bajja mu Uganda okusobola okubeera nga beetaba ku Nyege Nyege festival. Eno Nyege Nyege yatandise olunaku olw'eggonera nga alitwala Rebecca Kadaga yasobodde okubeera nga officiatinga oba nga openinga kwegamba yaji embracinze yajiweeseza ekitiibwa okubeera nga abeerayo nga Nyege Nyege festival eno etandika. Byonna ebeerayo mu Nyege Nyege festival gwe kyolina okubeera nga okola kiri simple. Subscribing hano ku SMX Media details ngenda sigala nga nzikuleetera ebifaananyi n'obutambi ngenda fubanga nsobola okusigala nga mbikuleetera naawe osobola okubeera nga obyerabira ko tutosobodde okubeera nga tukuleetera stories zaffe z'olunaku olwaleero kankusaba subscribing ongende ku notification bell ebisigadde obitulekere SMX I sign out.